Abakulembeze mu ddiini ez'enjawulo baweereddwa amagezi bulijjo okufuba okukozesa ettaka ly'amasinzizo mu ngeri eyamba okukulaakulanya amasinzizo ago n'abagoberezi nga bayita mu pulojekiti ez'enjawulo gamba ng'okulima n'okulunda saako okulwanyisa ekibba ttaka ly'amasinzizo ekiwanisa amatanga ensangi zino. Bannaddiini amagezi gano gabaweereddwa omulabirizi wa South Ankole kitaffe mu Katonda Nathan ayimbisibwe bw'abadde nga akyaziza ekibinja eky'abannaddiini okuva mu disitulikiti ey'e Luweero nga bano bakulembeddwamu atwala ebyokuteekerateekera obulabirizi bw'e Luweero Reverend Canon Godfrey Kasana ku lw'omulabirizi Bishop Eridadi Nsubuga. Ekibinja kino era kibaddemu n'abakulembeze mu by'obufuzi abakulembeddwamu nnyini ntebe wa disitulikiti ey'e Luweero mu Nanuupu Erasto Kibirango ng'ekibatutte mu bulabirizi bwa South Ankole mu disitulikiti y'Entungamo kwe kubeerako bye bayiga ku by'enkulaakulana okuli eby'obulimi, obulunzi, ebyenjigiriza n'ebyobulamu ng'entegeka zino zivujjiriddwa ekitiibwa Dr. John Chrysostom Muyingo, minisita omubeezi w'ebyenjigiriza avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu. Bishop ayimbisibwa agambye nti yeewuunya lwaki ekkanisa n'abantu bakyali baavu ate nga balina ettaka erisobola okukolerwako pulojekiti ez'enjawulo ezireeta ensimbi, n'ategeeza nti buli ettaka lwe lisigala awo Nagalaale kyanguyira abasaatuusi bannakigwanyiza okulyekomya. Churches namala mzagara galna land mpamvu ga chine tubera poor billionaires mukama yatwa resources zino ate nizifabugwerere none tugamba no katugende tukolese etaka no toyeto obugaga buyingira mu church buyingira mu mayumba ensi yaffe ebere bulungi endekateeka eno yaja recently Minister Honorable Muyingo nawe nancharira naraba ebitukola nemutwara mu mwanyi nemutwara mu project emiyembe nebirara nagamba kino ekindabye wano kangene ntegeze abeeruweeru baje wano batungere no okwiga mukora bagende bakore tulina ettaka lingi ate terikosebwa bulungi. Akulembeddemu bannaddiini bano Reverend Canon Godfrey Kasana Semakula agambye nti ekyetaagisa be bantu mu kitundu kino okukyusa endowooza yaabwe era bakimanye nti buli kimu kisoboka. Tusanze South Ankole nga batambuddeko olugendo ddala lunene nga Katonda bakozesezza mu projekiti ez'enjawulo naddala mu by'obulimi, mu by'obulunzi ate era ne mu by'obulamu ne mu by'amasomero by'enjigiriza. Tulowooza nti nno naffe nga tuzeeyo mu Luweero waliwo bye tukozeeko naye ate waliwo ebitusoomooza bye tulabyeyo nga naffe tuddayo mu kifo gy'okuddayo okutuula obutuuzi tulina okutandikirawo nga tutekinga action points ze tulabye eno naffe tuyinza okwongera okukoleramu naddala nga land use management enkozesa y'ettaka kigambo kikulu nnyo era nga tulina lwangozi z'ettaka lingi nnyo mu Luweero Diocese naye nga kiva okubeera nti ettaka erimu liba terikozeseddwa nebeerawo redundant. Nyini ntebe wa disitulikiti y'e Luweero mu Nanuupu Erasto Kibirango asabye abantu bejjemu endowooza ti gavumenti yeyina okubawa buli kimu. Abantu beno kyembasiimyeko batya nnyo ekintu kya Katonda naye erimu waffe abantu n'ettaka tebalitidde erya kyaki balirumba. Mbadde mbuulira bannaddiini wano nti tuddeyo immediate tutegeere ettaka erikyaliwo eryo tulisibeko nga butukaayana kulidiri banaaba nga batutte naye nga n'abantu bakubira omulanga nti gye tujja twagala kulaba abantu abali siriasi. Kyendabye ekisinza okundeeta wano kwe kulaba nti njagala kutambula n'amasinzizo kulabirira abantu baffe bamanyi bo bamanyi abantu. Abamu ku baganyuddwa mu nteekateeka eno bagambye nti balina bingi bye bayize era nti bagenda kujjayo n'ag'omu buto babeereko bye bakyusaamu. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Rakai ayanjudde alipoota enkambwe ku baana abakabasanyiziddwa mu kiseera eky'omuggalo ng'omuwendo munene ddala ekyeraliikiriza abakulembeze. Omusasi waffe Sozi Ssekimpirwazi yalina ebikirawo. Mu lukiiko lubaddemu ab'ebyokwerinda n'abatwala ebyenjigiriza mu disitulikiti eno y'e Rakai, alipoota y'abasawo eraze nti abaana baliba mu kati w'emyaka 14 okutuuka ku myaka 18 abawerera ddala 2,700 bwe bakabasanyiziddwa mu kiseera ky'omuggalo ng'era kino kireeseewo akatyabagamu byenjigiriza mu disitulikiti eno. RDC w'e Rakai Charles Mubiru nga yabadde akubiriza olukiiko luno azikubyemu ne zaaka era n'asaba poliisi y'e Rakai okwanguyaako okumuwa alipoota ku ngeri gye bakuttemu ensonga z'okukabasanya abaana mu disitulikiti eno. Bo abakulu b'amasomero baloopedde ab'ebyenjigiriza nti mu disitulikiti eno okumpi abasomesa 1/2 tebajja kusobola kukomawo olw'okubanga emirimu gy'okukuuta eno nibagisuulawo dda nga n'abasinga obungi tebaali nzaala z'e Rakai nga bwe bagenda okuwummula olw'omuggalo ogwa COVID-19 tebasobodde kudda.
Akati wano basabye akakiiko akagaba emirimu aka district okwanguyako okunoonya abasomesa abagenda okujjuza amasomero lw'abayizi bagaana okukonkomalira mu bibiina okusomera kunaaba kutandise. Ye akuli ebyenjigiriza mu district eno akyali omujja ennyo DEO Semutono Stephen agambye nti abakulu b'amasomero saako n'abasomesa abanaalwawo okutuuka ku masomero n'ababeesigiriza okwegemesa emirimu gyabwe giri mu lusuubo ng'omuntu yenna anaatwala akaseera nga tanaakutuuka mu kifo kino ajja kusanga yaggiddwa dda ku lukalala okusasulibwa abakozi. Nkubiriza abasomesa okweteekateeka bakomewo mu masomero nga tuguddewo ng'ennaku z'omwezi 10 nga omukulembeze w'eggwanga bwe yakitadde, ate bakakase nti balina obukonge obw'okugemebwa. Twagala okulaba nti abasomesa bonna baggwayo, abaana abato bakomyewo tujja bbawa ebbanga eritali ggere ate nga si ddene nnyo, olwo tubajje ku musaala balekera okufuna omusaala gwa gavumenti, n'okubakubiriza okulaba nga bakwata bulungi abayizi bano abali badde mu mbeera y'okwekyawa. Kwa CBS FM, Radio y'obujjajja, nze Sose Chimpirwazi, Rakai. Tawuni kanso ye Kalungu mu district eye Kalungu egulidde amasomero mu kitundu kino entebe ezituulibwako abayizi okusoma kugenda okuddamu nga abayizi bano balina we batuula n'omulanga eri abazadde okuzza abaana ku masomero mu budde. Entebe 9 zeziweereddwayo era ng'okusinziira ku mmeeya wa Tawuni kanso ye Kalungu Munnanuupu Kiragga John amasomero agagenda okuganyulwa mu ntebe zino okusinga ga gavumenti okuli St. Nuwa Lugazi, St. Urusula, Kalungu Mixed, Kalungu Girls, Lusana Primary School n'amalala era ng'ensimbi eziguliddwamu entebe zino zez'okulwanyisa lumimama gwe gavumenti ze yawa Tawuni kanso eno gye buvuddeko. Munnanuupu Kiragga John agambye nti amasomero agasinga obungi mu kitundu kino gali mu mbeera mbi n'asaba gavumenti eyongere okugakwatirako. Ndi musanyufu nnyo nti amaloboozi gonna ag'abakulembeze baffe abawaggulu gazze gavaayo nga gatukubiriza okwefiiriza konna ke tulina okwefiiriza tusobole okubeera nga tuzza abaana baffe mu masomero. Kusomoozebwa kunene n'ab'amasomero balina okusomoozebwa kunene, oboolyawo balowooza nti buli kimu kye bamiisinze mu budde buno tulina kukifuna kuva eri bazadde. Nsaba ab'amasomero musobole okubeera nga mumanya nti abazadde nabo tebali bulungi, tusobole okubeera nga tukwatira wamu okulaba nga abaana baffe bafuna kye balina okufuna. Omubaka wa gavumenti atuule Kalungu Kalebu tukayikiriza asabye abasomesa batuuke ku ssomero mu budde bakwate bulungi abayizi. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa rugby mu Uganda ekya Uganda Rugby Union mu mawulire ag'ebyemizannyo kissa omukago ne Nairo Special okuvujjirira liigi ey'ababinywera eya Uganda Rugby Premier League okumala ebbanga lya myaka 3. Bano bawagidde empaka zino n'ensimbi obuwumbi 2.6 kyokka nga zigenda kuleetebwa mu biwagu mu myaka 3 ku buli ntandikwa ya liigi. Godwin Kayangwe, President wa Uganda Rugby Union, agambye nti okutandika ne sizoni eno eya 2022 aba Nairo Special bagenda kubawa ensimbi obukadde 671, sizoni ey'okubiri babawa obukadde 805 ate sizoni ey'okusatu babawa obukadde 113. Liigi y'ababinywera ya rugby sizoni eya 2022 egenda kutandika nga 8 omwezi ogwa Gatonnya lwe lw'omukaaga olw'enkya era nga ttiimu zonna 10 za kubeera mu kisaawe. Rams yakugulawo ne Mongas, Black Pirates ne Jinja Hippos, Cobs ne Imps, Heathens ne Buffaloes ate Warriors ettunke ne Rhinos. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 699 337. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Chabasa Famma gaagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Swaziland yekyali ensi ekyasinze okujogebwa obulwadde obwamukenenya mu nsi yonna nga siriimu kattira ali ku bitundu 27 ku buli 100 e Swaziland. Lesotho yakubiri mukenenya ali ku bitundu 24 ku buli 100, South Africa yakusatu siriimu ali ku bitundu 21 ku buli 100, songa Botswana yakuna siriimu ali ku bitundu 20 ku 100. Mozambique yakutaano siriimu ali ku bitundu 13 ku 100, Zimbabwe ya mukaaga, Namibia ya musanvu ngate Uganda ya 11 mu nsi yonna mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo omukutu Chabasa.